ebisale by'amafuta wano mu ggwanga bizzenga bikyukakyuka ng'okusingira ddala byewanika ekyennyamiza bannayuganda ne kimaliriza nga kikosezza ebyenfuna by'eggwanga. Embeera eno yeewaliriza gavumenti okuleeta ebbago ly'okwezza obuyinza bwonna oba okusuubula amafuta gonna agakozesebwa mu ggwanga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa enkya ya leero. Bannakibiina kya National Economic Empowerment Dialogue bategeezezza nti enkola eno teyinza kuyamba kukkakanya ku bisale by'amafuta nga gavumenti bwe yategeezezza, wabula ate yandisajjula busajjuze ebbeeyi yaago. Bwe kibanga mu katale k'ensi yonna nga badde batugamba nga tutwala ebigambo byabwe gali ku bbeeyi ya waggulu, yo gavumenti begenda gajjawa ku bbeeyi ya wansi eryokegewe bannayuganda. Moses Matovu, omwogezi w'ekibiina kino, agamba nti gavumenti eremeddwa okukola ku nsonga z'ebisale by'amasannyalaze n'amazzi nga bannayuganda bangi bakaaba olw'ensonga eno ng'okuyingirira ey'amafuta mu kiseera kino tekijja kuyamba. Bwe kiba nti n'ebitongole we tulina nga gavumenti yeyina monopoly ye yokka ekola ku nsonga ezo nga bwe tutunula amasannyalaze gali ku bbeeyi ya waggulu era ekividdeko n'amakampuni amangi okugwa olw'ebbeeyi y'amasannyalaze. Ebbeeyi y'amazzi eri waggulu nnyo, biru z'amazzi ziri waggulu nnyo. Gavumenti yevunaanyizibwa okugabira bannayuganda. Tukakasa tutya nti ku mulundi guno gavumenti bw'enaakwata amafuta ebbeeyi tegenda kusigala ng'epaaluka bupaaluusi. Bannakibiina kino era bagamba n'ebyenfuna by'eggwanga byolekedde akaseera akazibu kubanga enteekateeka eno gavumenti egipapidde kyokka nga ne be bagikwasizza tebeesigika. Gavumenti bw'eba eyagala kusuubula amafuta ng'eyamba bannayuganda teziyiza balala bagaleeta, baleke n'abalala baleete bavuganye. Tereze ebya transportation tuzituddeyo ku railway, ekyo kisooka. Ekyokubiri ebyamusolo tukole ki? Tugusale, kubanga buli esenti gy'oyongera ku mafuta oba oyongedde ku kintu kyonna ekya bulijjo. Akadde konna enteekateeka eno egenda kutwalibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era okusinziira ku gavumenti enkola yanditandika mu Gatonnya w'omwaka ogujja. Kale zeze ensonga z'amafuta zitutuusizza ku ddakiika 40 ziyise ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Nzikiriza ate